Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya mugamba mutya mujje baleko basebo ne banyabo amanya neddobozi nze Ibrahim Mukasa yona gye musinzira okubanga mutulaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga kyoyinza okuyita Extra Tour and Travel ye program yaffe. Of course omukutu ogulera program zino bagiyise Extra Digest mugoba nsonga. Tuchali mu UAE, that is United Arab Emirates, iranga wano wetuli tuli Dubai. Omwami gwe tuli naye wano ye Ziad. Yes. Ziad ajja kuba atubuulira amanyage mu bulambalamba. But nja kusooka musaba abuuze ku balungi abatulaba. Amanya gange bampita Mutesasira Ziad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes sir. Obulamu bugamasha. Si ubise. Ogamba otasa. Oli bulungi. Nyo. Ogamba nyo kiba kitegeeza ki? Ebintu bikyuka. Before nasobola kwogera naye kwogera. Muza kuba tulaba tutandikirawo. Yes sir. Neba musibye mutya bakama bange abali e Uganda abali e UAE mwebale nnyo tulaba nagoberera mukulu Ibula ku YouTube channel ye ey'amaanyi. Nebaza nnyo buli omu wonna waali. Nga tetunatunuulira biwayitamu ne bwe tutuuse olwaleero luno because kati nkulaba omuvulo ogwambadde. Tubyambala kati embeera yatereera tubyambala. Ojja kusitulako ku ddoboozi Ziad. Yes sir. Nkulaba kati oli mu Timbaland. Ye guno muti ki? Mahogany muvule sure deal. Sure deal muvule. Ebitundu bimeka ko bimeka? 100%. Muvule kuba omuvule oligino tegubaamu bitundu. Ate bagugatta batya. Guba muvule 100%. So embeera yakyuka genius kuba damage bu t-shirt bu designer t-shirts abwambadde omubiri kyekyo. So Ziad muna Uganda tulaba yagala kumanya Ziad yani Ziad yazaalwawo e Uganda. Amanya gange we nabaganye bamuta Mutesasira Ziad. Nkulidde ku kyalo kye bayita Nabweru naye nga nzaaliwo Kayunga wansi eyo yite Busaana ogenda ku kyalo bakiyita Nakivubo ayo gyenzaalwa. Okay. Yes sir. Era okuva eyo Kayunga navaayo mwaka gw'2000 noyingira Kampala. Enyingira awo Nabweru emyaka gyonna yembaddewo kusingira ddala ngimaze Nabweru. Okay. Okutuuka we navaayo engazi y'obwongo nga obimanyi bino ebyotambuza obwongo buli wamu enyingirayo EE. Kampala Nabweru omufuluma otya okuyingira? Before that wali okola kye Nabweru? Nabweru nali sikolera nali nkolera Katwe. Katwa we nakolera. Katwa nongo gende ekibuye? Yes. Abaana bawo bonnera abandaba kati saazi no bagamba oyo mwana waffe tumumanyi. Yeah. Era kati bawulira essajju bonna abandaba naye nga Katwe we nakolera emyaka ng'esatu kwena. Okay. Ng'okola ki? Nali mu garage. Nenkolako n'akaduuka akamalirali w'emmotoka oyo okuwandika ku mmotoka kutintinga mmotoka okitegeera. Era abantu bangi abali abamanyi abali e Masaka wonna baaleetanga emmotoka buli wamu. Okay. Era kati bawulira essanyu bagamba oyo mwana. Ova otya e Katwe era ofuna otya ekirowoozo ekirinnye ennyonyi? Ekirowoozo kyajja waliwo mukwano gwange yasooka okujja eno. Bw'ajja eno n'abeerayo ebbanga. N'aŋŋamba bwe yajja eno kati ate gavumenti neewera ebintu bye nali ntunda. Negamba teri kuddamu teeka tinti mu mmotoka. Buli omu ebiseera ebyo mbijjukire etteeka eryo mbijjukira. Temulina kuddamu teekamu tinti. Kati ng'olwedi nabisuubula bizinensi neeyonooneka. Kati kyenva neebuuza ku mukwano gwange nemugamba kiri kiti eyo. N'aŋŋamba osobola okujja kati oba ki ne ssente. Awo natandika okukola process okujja eno. Bwe natuuka eno UAE tekyatwala bbanga kujja eno kuba visa ya wano eyanguwa nnyo kitegeera. Naye ate wano eno mu kutandika nga mpeereza ssente bwe naweereza ssente yajjako essimu. Ez'okujja eno? Yajjako essimu. Omuweereza ssente meka? Nasooka ne muweza $1.5 eya visa. N'aŋŋamba visa egenda fulumira mu nnaku 2. Naziweza lwako 3 ku lwokuna essimu neevaako. Oba bagibba? No, yali agijjeeko ndowooza oba kuntiisa simanyi naye essimu yagijjako
ate nga yangambye visa egenda fulumanga ku Saturday. Kyokka ebintu nabitunze akaduuka nakagyemu ebintu byonna nembitunda nenjagala n'okufiira mu nju naye nekirekera Allah yali ndi awo nga lwa Sunday nansindikira visa ku WhatsApp. Yes, nga sigimanyi n'obwefaanana. Abantu bangi bali awo naye tebamanyi na visa bwefaanana. Owolyanga ka message katonye nga ngamba visa yezze nenjibikula naye nga simanyi oba ntuufu oba okitegeera kuba naye sigirabangako naŋŋamba visa yiyo ogenda ogula tiketi nga simanyi we bazigula nemubuuza nzigule wanaga agenda mu kibuga onoonye oba fly Dubai oba Kenya biki ebyo kane ngenda ku Kenya Airlines nembukinga ticket. That is good. Nenzija wenatuuka e Kenya ate kyali waasi kuba ennyonyi yadireyinga enjala yannumiraawo wangi enjala yannumiraawo neŋŋamba kangendeko mu duty free ngule ku kyokulya ne baŋŋamba soda $3 ngenda obalamu nga giringa $7,000 egy'e Uganda ate nga sirina bulungi sente ensigala nga sijja kulya sente. Eyo yali nnyonyi esookedde ddala. Yes, mu bulamu n'ekika kyonna ndowooza. Abantu teboogera mazima era kati nze wendi wano ndi serebo ewaffe ku kyalo olw'ennyonyi baga mutabani wa Muteesano yagenda eyo bweru ali Bulaaya lakuba teboogera mazima. Extra Digest mugoba nsonga tuteba Bisente Sun Cargo Shipping Company basangibwa ku Arua Park 14 Plaza SF0 ne SF12 bano basabazema okuva China paka Mombasa beekwate betanire buli kimu kitambule bulungi. Mu office ye Kampala ja kusanga Muwonge Ibrahim ate mu office ye China osange mu Malcolm. Ate ng'omuvubuka abadde anoonye omulimu gweyagala kubeera barista. Roast Coffee Academy ku Alwada Mall Abdabi webali okukwasaganya buli kimu ate nga gwe awangalire Kampala oba Uganda bakugamba nti baguddewo ettabyawo enamasuba ku Steera okulira na church yaba Advent nga tonatuuka ku club ya Nyondo wakati awo wojja okubanga obasanga era nga bakugamba nti yonna gy'oli basobola okunonayo ne bajja ne bakwasaganya ekintu ekyo bulungi nnyo. Trainer Tiger of course yakirimu era yavuga fire eyo beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tuli ne mwana mulenzi Ziad Muteesasira muna Uganda wangalira wano ayise mu bingi okusobola okubanga omulaba ng'aliko akamwenyumwenyu ku ttama. Emboozi ze muwulira eno ebituuka ku bannayuganda n'ebigwa mu kkowa eryo mu bitendera egy'enjawulo bingi era biba bituufu but tuleeseeyo munnayuganda omwe atunyumiza obulamu bwe avuunusa atya okusoomozebwa okutuuka ku mbeera y'okuba nti asobola at least okutambula nga tali mu dduka asobola okufuna ekyokulya ekyokunywa n'okuweerezaako akasente abali e Kampala naawe okusula wakyusiza engoye n'anaaba ne yeesiga n'ebizigo nga tabikyusiriza ku street nga takyusiriza ngoye ku street nga tayanisa engoye kiro ku ttaala. So bw'otuuka wano watuukirawa ku airport ya Kenya ku Jomo Kenyatta International Airport. Mwalinawo stopover tewali awo twasibanjala noddamu n'olinnyo ekitundu ez'ekiro we twalinyira ennyonyi neekaaba okuvaawo paka waka Dubai twatukawo saa 11 ez'okumakya abaali banniize nga banyizenyize dda era lwakuba gwe mulungi ogusoose okujja olike olina n'ebisiraani omuntu ng'abadde eno ebbanga gwe yaakajja taakubalamu magezi. I know. naye sirikale gawa sina kyakukola ne tulinnyawo takisi ne tutuukira mu fridge mulaalo natuukira ne bakaawo emisana lyonna ng'ennyonyi ekumenyeemenye ekubye mu binnya. Actually abantu bagambanga ennyonyi ekooya biki nga golaba kwejalaga n'omutundu abonogana naye banaye abantu balimba kati ekooya ki naye ng'aka Katonda mugulu ennyonyi ekooya n'otuuka nga tokyagala nakwogera. Bwe natuuka awo neebaka enkeera we twajjira eno emirimu gyalinga gyakunoonya gwe omuntu nga gwe omuntu kufata kulumba buli wamu lwakuba kati ebintu ennaku zino twabikyusaamu naye nga we twajjira ng'omulimu ogunoonya ogenda osuula CV do kitegeera ne bakukubira oba email eyo baku CV bakusindikira message kati enkeera nalina okukolerawo CV kati ate ensobi eyaliwo we natuukira abaana abaali mu nju omwo
bonna baali bakola naye nga tebakola emirimu gya bbeeyi ne baŋŋamba omanyi oyalakola CV yaki ne ŋŋamba owaayi nze kankole kirina baaseka ne bagweri okola otya CV ya kirina nze ndi barista nze ndi steward nze ndi waiter abamu ba waitress abamu ba sales ne mbagana naye bannaye nkola ntya CV ya sales simanyi bye bitandika gikole oguba mu kisa ogenda nokola oba oli aga okukubira kaito obeera ali nga oli mugezi bajja kuwa omulimu my friend by 10 ebintu byonoonya omulimu byali so hard nga tomala gafuna mulimu naddala bino ebyonoonya omulimu kuba we najjira eno abannayuganda twali bangi nnyo omwezi omulamba ne gugwa wali nga tolina kyokoze nga sifunye mulimu landlord naŋŋamba ezange ziriwa leeta sente za rent ne mulimba yawe ennaku 2 maama agenda wesinika ssente naŋŋamba naye nga oyo yankolera visa okujja eno ennaku 2 bwe zaggwako yali akola kiro nga akomawo misana naŋŋamba sente ziriwa mwana naye sente sizino nagamba genda naŋŋamba fuluma okole ki ogende nemwegayirira nagamba wano tebeegayirira oba tolina sente kola ki landlord muki yali Munnayuganda nga muwogera Oluganda akuli jjukira bw'otuuka mu UAE ofuna room n'ogipangisa n'oteekamu buli kimu kati bano abaana abava e Uganda n'abakolera wano basobola okujja ne bapangisa wano kitegeera kati naŋŋamba genda nemwegayirira naŋŋamba tekisoboka nemwegayirira nagamba genda kati waliwo omukwano gwe bamutasu bali bamuyita Muzaffaru naŋŋamba osobola osula ku rooftop kitegeeza ki okusula waggulu w'ekizimbe wekisemba wabweru naye waggulu awasemba naga eno ebbugumu lingi tosobola empewo tejja kufuuwa ogira osulawa waggulu nga bw'onaayambuka ekizimbe omwaliro ogusemberayo ddala naye wabweru nagamba nti empewo teriiyo waliyo bbugumu oba wali badde osula mu madaala naye wokimanyi tajja kukkiriza kati sula eri awasemba neŋŋamba kati ate nanonayo ki gayi nemwegayira naye nfukamira naŋŋamba sisobola kali nandeetera munne balina enju 2 oli agoba beeno ono ate agoba beeri muba muwanyisiganya muyisiŋŋanya oyinza omukwasa ekisa kati ye aleeta oli n'akugoba eno mba nkyagirawo eri ng'ensawo eri bweru nze ng'eno no sirinayo muntu gwe mmanyi kiri awo sirina na layini yeeno nga bw'ova ku wifi oba tolina byokola ki kati awo nenvaawo nenkwata ensawo yange omanye eyo baniyasi ogiraba oyo baniyasi alinga jjajjaffe naddala ffe abantu abatalina support okuva gye tuva kitegeera nengenda ku baniyasi nembeerawo okuva ku ssaawa nga 6 ogw'ekiro waliwo akabondo k'abalenzi era nga nabo Bannayuganda emabega baniyasi waliwo ennyanja ebyo ebiseera waliwo amnesty nga tebagaana muntu sula wantu wonna kitegeera nengenda emmanju nenda osanga abaana bebake Abapakistan Ababangladesh Bannayuganda naye nga bulimu Omunnayuganda tasula na Mupakistan osula Bannayuganda era bakuwandiika mu kitabo naye ng'osuze bweru naye ne bakuwandiika mu kitabo ng'osuze ku seminti waliwo ebitebe bino ebibeera mu paaka kati nga kuosula abamu basula awo Omunnayuganda atulaba ekifo kya nnyonnyola eringa bw'olaba Freedom eringa bw'olaba Centenary Park nga bw'olaba City Square kyekifaananyi ekirungi nga bw'olaba obutebe obwalinga ku Parliament edda obwa green ng'otuulawo n'owummulirawo kati bwe natuukayo gayi naŋŋamba oli mupya koze ndi mupya wano naye nduddewo mmaze omwezi mulamba nga ndi wano naŋŋamba ate kirwaki olwa ne mugamba bangobye mu nju naŋŋamba leeta amannya go ne passport number nampandiika naŋŋamba ensawo yo ogenda giteeka wali naye kwena entebe kogenda osula era ogisulako enkya sigwali n'ogisulako naawe osulako wansi bw'osula mu ntebe leero enkeera osula wansi nasanyuka nnyo bambi yampisa bulungi olw'ensonga ogenda naggoba ng'omufaananidde bubi naye ng'ate si wawe naŋŋamba
Nangamba oli muvuka wa mpisa nnungi kirabika naye ensawo giteeke wali nantwala jjukira waliwo ekiyigo ng'onaabira bwereere. Nangamba akasenya kaako ne sabbuuni wuuyo kola ki weekoleko. Nakola nnyo emikwano mu ebyo ebiseera omanyi buli mbeera wooba ofunawo emikwano kati nga oluusi emmotoka eyinza okujjaawo ne batwala okola part time ne babawaidira mu 3 ate ebyo ebiseera omusana gwali gwaka nnyo era nagenda olaba ngaera kigaanyi visa egenda kuggwako. Visa yali ya bbanga ki? Ya myezi 3 naye obudde bugenda ate kati wano ebiseera ebisinga visa bweggwako omwezi ogusooka oba osigaza visa obanga asigaza ogumu buli kyokola buli wootuuka bagaba visa yeeweddeko naye kati saa zino abantu ebiseera emirimu baagigonza oyinza notuula ewaka ne bakuyita naye ebyo ebiseera byetwagiramu byali bibi nnyo era nabeerawo ebbanga ndowooza ng'omwezi gumu n'ekitundu kyenva nfunawo mukwano gwange naŋŋamba naye lwaki obeera wano eno tugende waliwo ogundi eno abagita Alain eri eyo wala era ova e Dubai n'ogenda eyo bayitayo Alain naye nabeerayo omwezi gumu n'ekitundu. Visa negenda already eweddeko ndi muzino ennaku zino grace period ezisembayo enva nfuna mukwano gwange bamuta Ronald naŋŋamba mwana ondaba mbeera kuba abaana baali bangi ebiseera ababonaabona abasula ebweru nga nange nno nkyewuunya okuba nga nsula bweru naye nga ate gy'osula. Lumu muzeeyi yansindirako ka message ka WhatsApp kuba waliwo etwatuulanga wifi nga yabwereere nambuuza kiri kiti eyo ne mugamba maama serina buzebo buli kimu kiri kiti naye nga nasiibye enjala kati nga sinatuuka Alain kati ekire emmere twagiryanga ku maato ebyezo restaurant ez'okumazzi kati left over sawa nga nnya nga tukimanyi shuwaddi balina otuyita tutusabeyo emmere kati ku restaurant ezo kwaliko omunnakenya ngaera atwagala nnyo ffe abannayuganda ng'emmere yonna esigaddewo abayita ndi mujje agituwa naye nga mu butuufu addira obumonde muceere ebiki byonna n'abigatta wamu n'ayiwamu obisumulula buuti oyinza nokaaba amaziga naye olwokuba nti kuva ku makya tewalidde ffe twavanga okuva ku makya nga tulya saawa 4 za kiro mulya kimu mu lunaku kubanga restaurant zikola kiro zitandika saawa 2 paka saawa 4 ez'ekiro ng'era olwo olina olinda okola ki okulya okufuna ekyokulya kati wano emisana wonna mubeera mu kusiiba njala n'amazzi obuzi onywagana ag'oku kkubo aliwo wootuka ate nga gookya ag'oku kkubo ke galiwo waliwo gavumenti yawo neteeka amazzi ku kkubo aganyweebwa bano abantu abatalina ndowooza wakubeera kati olina wootuka nga bagagateekawo nga gabuguma n'ovaawo nga tutambula n'ebicupa lumu kati nga sinatuuka era Alain waliwo ebintu bingi ebyatuukawo kati wano bajjanga abantu ne basolooza abantu abagenda mu bulubiri okusiramuka nga nze ndi musajja musiraamu naye nagenda nga atali musiraamu. Osiramuko ogwokubiri nga ngenda kulya nali ngenda kulya eri nga bafumba emmere emmeze eva eno paka eri ku nnyanja kati nga buli abaana abaasooka nga ogenda nga batuleetera emmere kati agenze taddayo lwaki already yatodde shahadu kati ate talina kuddayo kati nga bwe weebuzaabuza noddayo n'osiramuka ogwokusatu seeka oli akulaba n'agamba gwe nkumanyi wabadde wano so wagenda n'osiramuka ogwokubiri ne bakuwa linnya ki? Aye naye tumali ennyini lye nalina Ziyadi kati nga bo bampita Zaidi Sheikh Zaid kati bwe nali eyo ne twagenda eyo nensiba emmere notikka nkola y'abannayuganda yonna era eno bakukuutira toleke emmere boolese eno bagabata toleke emmere mwana genda oleete emmere yonna era nasiba emmere olwo nga mwali wani gye mwasiramukira wa Sheikh Maktoum nyini atwala Dubai. Yes, jukira ebyo ebiseera before corona nga tagaana abantu bagendayo abagala osiramuka
That is good. Ng'abaaniriza nnyo. Ne muli emmere. Batuwa ekijjula naye nagendangayo nga sigenda siramuka njala. Kubanga wali already oli musiraamu. Naye nga ngendayo njala ennuma n'otuuka eyo n'olya ate enjala teriiko ebyo ne bw'olya okuva ssaawa zino paka kawungeezi enceekeera bukeezi. Enkya ssaawa ezi. We yakomye weetandikira. Ku ssaawa ezi. Ng'egamba nti nzuuno. Kiringa kusiiba. Ng'otasiiba oyinza omala olunaku lwama nga tonywedde mazzi. Naye lw'osiibye essaawa ezi ez'okumakya oba oyala kunywa mazzi kati byekyali. So n'otuuka eyo n'osiramuka ogwokubiri n'olya emmere n'osiba endala. Kati tabu we yajjira bakuwandiika n'owaayo n'essimu n'ennamba y'essimu. Gw'oba olowooza byakuzannya natandika okukubira essimu ogenda osome. Kati tujja kubaliyaziiko papa. Wagenda byakusaaga. Kati eriyo abasiraamu bwe basomeseza abasiramuse Islamic Center ekukubira essimu ate netandika okukuyigga. Muka lutalo omuntu eyeetu. Ng'ate bino nanonayo ki netandika okwebuzaabuza bakubira essimu bano ne bagenda kati ebyo ebiseera bambi nga Islamic Center ate ye bawayo ku ssente enkalu. Kitegeera kati ng'ekyo nakyo kikusikiriza okugendayo. Naye ate otuuka ekiseera nga tokyayagala kugendayo olw'ensonga oba ofa kuvizayo. Obudde bugenda. Ate bo baagala obeereyo bakubira amasimu buli ddakiika. Kati neyo embeera ate nayo yaliwo wano mu Dubai naye kati olw'okuba ti korona waali nagenda. Kati nenvaano nengenda Aleni ate Aleni kyali waasi. Eri tebaagala nnyo baddugavu. Kusosola kungi. Nnyo omusajja akuyisaako emmotoka nassa n'endabirwamu n'akulingiza bw'ati. Black Africa. Kati n'obeera mu kutya. Nze nagenda eyo Aleni ne mmalayo kati lumu nasalira wotalina salira. Wa CID n'ampita. Nangamba CID n'adduka emisinde paka mu katale. Owa bbuca n'ambuuza CID yes. Nankweka mu bbuca y'ennyama. Nambikako ekisambi ky'ente. Kati omulemu tukomewo. Kati ninyawo ne tugenda. Okay. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Tuli ne Ziad. Ziad Mutesasira muganda wange Munnayuganda yampeereza messages nga ayagala mpisewo eddoboozi lye. Of course wayiseewo ebbanga ng'ayagala mpisewo eddoboozi lye ku TV, ku radio ne mu mpapula z'amawulire ng'eno gy'ali kitokota situsaanikire. Yali atudde ku boira ya kilowatts nga 1000. So nga ngamba muganda wange ndi bubi eno via WhatsApp of course. Nemugaba bwe ndijjeeyo nja kukolako interview katulabe ekyokukola. So tusazeewo tumunoonye of course ekisuubizo liba bbanja era nga tumuguddeko. Of course tekibadde kyangu kyakumufuna because he is too busy. Obulamu bwakyuka akola anyirira. So nangamba sirina off naye nja creatingayo olunaku tutuule nkunyumiza emboozi yange wadde nabivaamu naye gyenvudde wange tanswaza. Era we tuli wano tutebwa mu sente Sun Cargo Shipping Company basangibwa kwa Arua Park bano bajja kusambaza emaali okuva e China paka Mombasa. Sun Cargo bakubire ku namba y'essimu gy'oli mu kulaba awo buli kimu kitambule bulungi nnyo. Trainer Tiger era ku lw'okusaba kw'abangi yaguddewo Roast Coffee Academy tabiri ya Uganda awe namasuba nga ku church yaba Advent nga tunatuuka ku Nyondo Club ojja okubanga obasanga. Ate gwayagala okukolera akacaayi ku mukolo mbaga kwanjula oba n'okufiirwa of course ajja kujja bakafumbe nina ba baristas abakabi era nga buli kimu bakikwasaganya. Trainer Tiger ku Alwada Mall mu UAE Abu Dhabi wasangibwa ku Airport Road Kampala alina masuba awo ku Stella. Tuli ne Ziad Mutesasira owakabi owaayi CID yakola ngani tusigire ekifaananyi Kampala CID yaliwa CID e Uganda oba muyite nti be bana abakwata idol. Abo baba waliwo ebiseera ebibatutwaliranga ku bunkenke njukira wano eno tomwawula tebambala uniform. Abeera mu ngoye buzino bwe ziti ngoye za bulijjo akulaga bulazika kaadi naga ndi CID kati ate omuddugavu wa wano tosobola mulaga kaadi nasigala nayimirira
ni wabayi nebimwogerako Asya ndoza omuddugavu yaleeta nawano system ey'okudduka okudduka kwatandikira ku baddugavu ate omuddugavu 24 hours tabeera focused ku kintu kyaliko ssaawa eyo atya buli kimu. So owa CID bw'akulaga kaadi n'akweyanjulira saalinda nadduka akabengo no kannuma kubanga luli lwali lusozi era singa yalemerako nnyo yali nkutte wenzirukira mu katale ne bankweka mu bucha alingo no wabucha alingiza abweru wati alingiza nga bajja bano bucha yali ya mbuzi ya ndiga ya nte ya ngamia yali ya nte ekisambi kyente mwensobola okwekweka. So okukakana wati ngomusajja akukwese mu kisambi kyente n'abikkawo kati ye nasigala nga alingiza ebweru kuba bo baba abeera abamanyi olwa kalazi nti zezimu. Oyo yakukweka yali wansi kimuki yali mu Pakistan naye nga yalina ebimwogerako. Nange nali mbirina naye olw'okuba nti CID bwekuyita wano oba toyalako kuba mukalafa. Omukalafa kyeki? Ebanga fine nkiyite ntya mu Luganda nti engassi okusalirawo talina kukola ki kusalira. Ndowooza Uganda tebiriiyo oyagala osalira. Byaliyo mu biseera bya Jennifer Musisi nga ne kooti etuulirawo. Kati waneeno niwoba tolina cash akusaba ebikwogerako n'agukubako ne bw'oliddayo emyaka 2 olibisasula kati tubyewala nnyo ffe abaddugavu tolinda. So oyingira mu bucha y'ente omusajja akwata ekisambi akuyingiza akukweka mu kisambi ky'ente nembeera eyo wayitawo ndowooza eddakiika nga 15 nangamba vaayo bakoze eki bagenze naye wano mu kutambula nga nzire ewaka nga buli omu mutya ngamba oba yoono paka wenatuuka ewaka. Kati olwo omusajja nga bwakutema ng'atasobola kuntema kuba yali amanyi gyendi yali amanyi gyendi ayamba muddugavu maya abeeru abo abamu baagala nnyo abaddugavu era ne wabaawo obuzibu asobola okulabula nagamba waliwo obuzibu togendayo abamu ne bankuba tebatwagala naye abasinga batwagala. Kati bwe ntuva mu bucha nezirayo waka nenyumezaako mukwano gwange nemugaa CID kyenkoze andi yalaba nzijjudde omusaayi nga ate gova kulwana biki nemugaa munaye mbadde mu bucha CID ebadde engoba sajja nankweka mu bucha kati nembeera awo alayini embeera nayegaana nafunayo ko omulimu inagenda otuuka ku mulimu nga gwa kulunda eyo mbalaasi kati waliyo ebisolo bingi nga n'emisota gyegiri najjo ng'osobola okugirunda. Bakugamba nti gweogenda kola mu department ya wali gwe ogenda kola mu mbuzi zino enzungu naye nga tebanakuwa mulimu wabaawo byosooka oyitamu. Ebiseera ebisinga emirimu bwe gito giba gya practical si byatuulawo mbu bakoleko interview face to face basobola okusituza ekintu ne balaba amaanyi go nze bansituzaawo omuddo ogw'embalaasi nga mulimu ndowooza kiro nga 4 nga balaba basobola n'ositula kiro 8 bagumpa buwi mulimu bagumpeerawo kati bwe bagumpa kati nga ebiseera ebyo omusana gwali gwaka nnyo olunaku lwe nasooka okugendayo kyagaana nembagamba sijja kusobola nalina mukwano gwange ye bamugoberawo teyasobola naddayo kati nze olunaku lwe nabeerayo muolwo olunaku ne banziyo ne bantwala waliwo webalundira egyo emisota biki ebyo nebanga nsobola okubeerawo nze omusota n'ogutunulako buno sisobola nawo ne gunnema waliyo abannayuganda abaaliyo ne baŋŋamba wano tosobola kugenda bakubuulirirawo baŋŋamba genda totawaana bwe tuti si bwe twajja tufaanana genda mu butuufu ng'embeera gye balimu mbi neŋŋamba nange kankoleki novaawo nenzirayo ewaka banziriza passport nga no visa esigazaako ennaku 10 sirina sente za visa change nembeera awo kati ate nenvaayo alayini nenkomawo nokomawo Dubai nadda Sharjah yes wembeera Sharjah nenfuna muzira kisa nenfuna akalimu nankolera visa change saakalwako ng'era olwedde emirimu gy'amaanyi jukira wano emirimu ebiseera ebisinga newoba okola mulimu ki oba oteekamu amaanyi mangi ate buli lwobeera ku visa nga egenda kuggwako ofuna akalimu bakuwa kati sente entono ate ng'oteekamu amaanyi mangi nakyo nekigaana naye olwedde visa nali nkoze eki extension ya visa ne yali ya bbanga ki
eyokubiri yali ya myaka 2 bakuwa myaka 2 yes walina okusiisira bampa emyaka walinga afunye obutuuze naye nga ate before embeera yali mbi nnyo nga n'okusala enviiri kwagaananga ng'obeera waawo n'enviiri nga tosobola zisala bazisalira no diramu emu diramu 10 eyeshalja naye nga tozirina diramu 10 zeseremeke za Uganda omutwalo gwe Uganda naye nga togulina kati ebiseera ebisinga abannayuganda ababeera ne mashini mu nju omugamu naye nkolokotaako naga sisobola mpa ssente noga nyamba n'agaana munnayuganda tulaba njagala omubuulire ebintu bye wasinga okuyitamu ebyali ebibi ennyo ebyakutuusa ne ku extent eyagala okukomawo e Kampala byali bintu ki ebyo because nze wabiŋŋamba naye abantu abatulaba tebabimanyi ekintu ekyasingira ddala okwagala n'okunziza e Uganda kulya na kusula kuba natuuka ekiseera ate bwe najja eshalija kyali waasi nnyo nebiri ebyali e Dubai nga biwero bwe natuuka eshalija kyali waasi naye ntuuka ekiseera nga sirina wakusula sinaaba sooza ngoye sirina kyakulya natuuka ekiseera bwakyo olunaku neŋŋamba naye kaŋŋende ku poliisi bandipootinge banzizeeyo watuuka embeera n'ekaluba n'oyagala weetwale ku poliisi ng'okusiiba obusiibya enjala oba okugisula layisi bukya nga tomanyi ne gyogenda kusula bukya nga tomanyi gyogenda kusiiba okulyako wakuvaako okunaaba wakuta ate onaanaabirawa eno tebanaabira bweru bw'ofuna akadomola oyingira enzikiza teri buli wamu mataala olowooza eno mmanyi oli ng'ateekako ettaala oba olowooza ano kazikiza oli ng'aggulawo oluggi eno tebeekweka ate weekwekerawa kati embeera eyo neetuka ekiseera nenyinga nnyo ofuna idea yo genda ku poliisi naye nga ekiruubirirwa nti poliisi ekutikke ku nnyonyi odde e Kampala nzire e Kampala kati bwakya ku makya omanye eshalija eyo bavuganya obugaali era fe abataba na ssente ovuga kagaali nenkwata akagaali kange ngende ku poliisi bagambe banna weeweeyo kiganyi ensi yammwe ennemye kiganyi kirabika kyemwagala nzireyo wallahi nakkiriza kati ate emabeka kawo nga sinajja shalija mukazi wange yankubira essimu ng'azadde naŋŋamba nzalidde Lubaga naye baagalayo $45,000 naye nga gwasaba sente amanyi kyaliko sinalya nakyamisana nejjo saalidde naye muka sente ezo ngenda ziteekako omanyi fe abantu betuleka e Uganda gatadala kati nga famire yange abamu baba bayimiridde ku nze kitegeera tosobola bamala mu maanyi kati mukadde omuga nti nsiiba njala nsula enjala azirika naafa kati omuleka kati olunaku lwatuuka neŋŋana naye ekituufu sinaaba sisenya tewalina kasenya toothbrush nalina akasenya ke nalina nakaaleini wasengula akasenya okuva mu state emu n'okaza mu state enda yes gano kaddira mwemu zemmeke za Uganda 10 nakatikka mu nsawo neŋŋana nina okugenda nako kati nawe natuukira we nasula gali namuwaayo 10 ekikumi bwe kyaggwako naŋŋamba kola ki genda naye nali nkyabeera awo nali mu kiyigo nga nsenya awo akasenya ne kamenyekamu akasenya ke wava nakaale kamenyekera shalija yes nensigaza kana akatulu nali nkyasenya ne kagwa ate mu ttooyi naye kalo kalonda munenga naye teryandabye kankajo naye sijja kujja muka mbadde nsaba tugende mpola mpola akasenya kagula ennusu 10 eza Uganda diramu emu akasenya wali obadde nakaaleini obulamu bwe bwakaluba n'okeetikka mu mugugu n'otandika nako obulamu obupya eshalija
oba oli mugundi osenya ne kakutukamu wakati ne kasigazaako eno akaliko obusenya tokwata bulungi kale yangirayo ne kagwayo mu ttooyi ninga oba nkajjeyo wallahi kagwayo amagezi ne ganeesiba era obwongo bwatambula ine kati ngenda kujjawo akalala wano noobeerawo nga tolina nekyakula nga sabbuuni waddira mwemu siringi 10 oba Uganda kuba ze sente zisookerwako wano naye nga tozirina oyinza n'omala omwezi mulamba nga tolina 10 diramu mu nsawo yes ng'embeera yayonoonese ng'obulaba bulabi ku gundi ku TV oba ku social media nti wakadira mu 10 kali kaabiri kati alwo akasenya kagudde okunaaba ekyangwe sabbuuni anaaba ebyo nga nabivaako kati nalina omanyi bw'otuuka eno embeera eyonooneka engoye ze wajja nazo zikaddiwa atandawo yeyanguwa okaddiwa mu bintu byonna byenaalabye naye lwaki ebeera munda naye ekutuka mangu kyekikutula bokisa nga ate ebeera munda natuuka ekisira nga ninaemu ate neekutuka wakati nga ninga yambala sikaati nga noginaabisa tosobola kati okunaaba n'enkuta olwokuba nti kati ebiseera ebisinga wano tewali nnyo nfuufu naye ate otuuka ekiseera n'olaba nga tonaaba nga n'omuntu yennyini akulaba naga otanaaba naye nga ebiseera ebyo embeera yalimbi nnyo naye ntuuka ekiseera nga nina bokisi emu ate yakutukamu wakati nyambala kisipi omuntu aleme gamba oyo atambula talina kyebayita sikaati mpale ng'ojula n'osibako omusipi munda naye nga nyambala kino kyokka weekiti lastika baleme gamba nti alina bokisa ekitegeera tunuulire eggaali eyakujja alayini okujja esharija wagijjawa nalinya baasi okujja eshawuja kale bwe ntuuka eshawuja olw'okuba nti entambula yaawe enyangu yangu yabanaku yakagaali nabba kabbe wabba akagaali ate nalina sente zikagula ogenda babupakinga awo bannayuganda bapakistani nengenda nenkajjawo n'ovuga ate kaliko namba puleeti tonansanga nkalina tasobola kumanya nti kekange nenkajjawo nenkatwala ku kizimbe we nali mbeera nekakuyamba ku byentambula kanyamba ku byentambula kati bwe nafuna omulimu mu shawuja nali nkola eyo waggulu mu galaji emu omanye emirimu gya sharija bwe gisinga gya galaji nakola nenkola nekigaana ng'okola kati jjukira galaji zibeera munda kati tezibeeramu esi oyinza otuyana n'ogwamu amazzi mubiri otuuka ekiseera nga owulira kamunguluze amazzi nibwe gabeerawo n'oganywa tegalina kye gakuyamba ebbugumu eribeeramu likuleetera ebizibu neŋŋamba sisobola kubeerawo musajja naŋŋamba lwaki ogenda nemugamba ompa sente ntono 800 omwezi 800 gye mitwalo 8 gye Uganda nga ndaba tegimala nemugamba ŋŋenzi naŋŋamba alina okansolinga visa yange bw'osimbulira bwoti agisazaamu nesaagala mulaga nti enkya sijja kudda saamugamba era nkeera saddayo kale bwe nava bwe nti ku mulimu mbeera yeeyongera okutabuka ow'enju naŋŋamba kola ki fuluma genda kuba wavudde ne ku mulimu twagategedde wavudde ku mulimu genda yemwegeira n'agaaniira entuka ekiseera nga egaali ino gye nali nvuga nagitunda gye wabba nagitunda diramu 5 kati amagezi ne ganzigira neŋŋamba nzire Dubai kuba eshalijjawo tebasula bweru tolina woosula bweru neŋŋamba nzire Dubai nsula eri gye nali nsula before kati mba nkyalowooza ebyokudda Dubai naye neŋŋamba lwaki sigenda bugenze ku poliisi nenewaayo awo weva idiyayo genda ku poliisi nga ndaba kyekimu embeera tekyuka byeyongera kwonooneka obala kino kigaana neŋŋamba naye kanzire Uganda era ku makya bwakya egaali yange nga maze ogitunda neŋŋamba kantambule ŋŋendewa ku poliisi neweeyo mbagambe bannaaye
mbeera kiganye ensi yammwe ennemye kiganye muleka kye mwagala kagende kati mba ngenda bwe nti nasanga mukwano gwange nangamba bangamba wakomawo eno sinkunoonyeza ebbanga sikola ki sikulaba waliwo mugagga eyazze ayagala abakozi kukola mu container kutikka bintu ebyo biki walize netukola ki netugenda naye mwana yenze nkubuulire nagye mbadde ndaga nja kudda enkya nkole ki tukole bakwagala kati tugende naye mwana nedda nze nagye ndaga nangamba kati kola bwoti tuula ku gaali tugende gyolaga tukomewo fembi ate nga sola muga nti mbadde ngenda ku poliisi naye tuula tugende gyolaga tukomewo fembi naye mugago genda nja kujja naga nedda sebo sikuleka naye nkatuulako naye muga tugende olwatuka mukubaka naye muga naye ekituufu mbadde ngenda ku poliisi neweeyo nkole ki banzize e Kampala naga oli musiru weewaayo oti abagabi buli omu waneena ali bulungi olina kulemerako biki lwaki ogenda tobanga gayi nanzijayo nantwala ku container netukola kutika no container tolowooza ne batikamu ngoye mutekamu yingini ezo sepulinyi z'emmotoka ziba zizitowa weekona bwoti ku container neekwokya omugongo olw'omusana netutikka tejjulirawo enkeera netukomawo kati ye bambi legenali sina wakusula nantwala ewuwe nansuza naye nga era olwedde wensulawo landiroodi ayomba lwaki omuleesa anasasula biruzi jjukira waneno biruzi bwe zijja babala mutwe ono enje erimu abantu 2 buli omudira mu 10 mwago kati onazimusasulira kali nabaga ajja kunsasulira nja musasulira mumuleke biki birwate mulina kisa gali nagamba simwagalamu oba tosasula sente za biruzi kati agende nemuze bali nega olabe ade ngenda nze kunzizaayo kati ate saawa zino laba nkutadde ku buzibu ate saawa zino bakugoba ate nawe baagala kugoberawo ndeka nkole ki ngende gayi nakwata ddira mu 10 nakiwa gayi namugamba wadde ozimpadde ate ez'okusula ningamba badina okay Ziad eyo yonna nga tuvuddeyo olwaleero luno nakusanze oli mu mbeera nnungi of course wayita mu bingi nnyo okutuuka wootuuse okola ki kati saawa zino nina kampani bagiyita Equalonet Global Services nkola nga manager kuleeta abaana okuva e Uganda bafuna emirimu emirungi emirimu gyonna tobeere ino beera situanded e Uganda ogenda kwona ogenda kwoli jangu okole naffe jafuna ekirungi ate abaana temugwamu essuubi ne bw'otuuka wano ne wabaawo ebikuteteganya todda mu kukaaba nnyo newankubadde oba obonaabona yeremerako oba olina okulemerako Allah aba akulaba Allah tasobola va mu muntu gwe yakera ku makya n'atonda nga bw'otasobola va mu baana bo ne Katonda tasobola kutuvaamu kuba yeyambeererawo okutuuka okuba nga saa zino osobola okulya sobola nange okukwata sente nensasula wensula bifo nali sisobola saa zino osobola okukwata sente nengula engatto nengula engoye nange nendabirira abantu bange e Uganda olina okwekwasa ekintu kimu Katonda aba akulaba ebyo byonna bye tuyitamu biba bigezo kati toddaawo oba olw'okuba osiibye enjala leero enkya nooka bannaye Katonda yanvuddemu aba tasobola kuba akuliisa emyaka 2 olunaku olumu lwaba alemereddwa togwamu ssuubi fokasinga lemerako kati ffe aba kampuni Equalonet tukola tuleeta abaana abaana abakola mu biyumba tukola visa z'abaana badriver basecurity mwenna ba waitress abali Oman abali e Saudi mujje mukole naffe ofune good service temupala na buli omu gwe mulaba njagala bana Uganda abali eyo abataagala kukola naye nga balina obusobozi obukola abanyooma emirimu oyinza bbawa bubaka ki nga tuwunzika bambi woba oli eyo ekyokunyooma omulimu kyejjeemu kuba bw'ojjano ng'ofuna emitwalo katugeze eddira mu 8 giba emitwalo 8 e Kampala tandika n'ekyo ekitono
okizimbe kuba nange natandika n'ekitono nenkizimba paka wenakwatagana n'emikwano gyange gyali wano tukola kampuni eyo so tonyoma mulimu ate togwamu ssuubi bannaye ekintu kiremerako nnyo togwamu ssuubi newoba otuuse ku extent egamba nti mu butuufu kuba nze natuuka ekiseera nga njala kuddayo kati singa naddayo naalebaddewo nti Ziad, njagala tutunuulire akatale ke kalasile nga tuwunzika kyekikyuse ennyo mu bulamu bwo okuva ku luli wewaŋŋambira nti njagala kwogerako mu kamera njagala onnyambe embeera mbi nnyo kyekikyuse kati munnayuganda ali eyo njagala alabe transformation from okubeera mu mbeera ng'osula ku street mbeera nga tonaaba tolya engoye zikuweddeko zikukutukidde ku mubiri n'okutuusa olwaliro wenkusangidde ekikyuse mu bulamu bwange saawa zino nina wenkola awali permanent nga nkirinamu n'omukono nganze kitegeera embeera ekyukidde ddala ekyokubiri nti nsobola okwesasulira buli kimu sikyabonaabona sikyagambwa tireeta rent nga bazinsaba no even now nina ne bed space abaana betujja e Uganda ebatuukira weeri nayo yange kati ebintu bingi ebikyuse mu bulamu bwange okuva luli Kampala olina byokozeeyo Kampala nina byenkozeeyo naye bw'omanyi tolina kubyogera that is very good nabye neekoleddeyo ebisobola olabirira abaana bange that is very good okay tetugenda kubanga tusukkawo wano Ziad nsaba tumuleke twebaza Katonda akukuumye ng'oli mulamu ne tusisinkana okuva lwe twayogera on phone bannayuganda bangi mumpeereza messages ndi eno muwarabu yankoze bwati ne bwati n'ebirala olumu mba njagala okuyamba naye nga siina busobozi ate it is very hard okuyamba omuntu nga communication eri on and off but njagala kwebaza okubanga wasigalako n'olemerako n'okutuusa olwaliro wenkusangidde nti still nkusanze bulamu bwatereera osobola okuweereza miliyoni 3.5 e Kampala ne maama n'asanyuka wenkusangidde mu mbeera gye walimu nga tosobola kuweereza wadde omutwalo olina woosulanga oweereza ssente okitegeera so wenkusangidde wano nkwebaza n'okuba nti okyali mugumu osobola okwogera bye wayitamu abamu babikweka naye nze buli kimu nkyogera lwakuba tubadde n'obudde butono nali kunyonyodde n'ebisingawo awo wabula nonzeemu tusobole okwasaganya obudde kyesijja kwerabira kwe kusoma enamba yange y'essimu enamba yange y'essimu eya WhatsApp neekubwako eri 0556 tetubimanye ebyo terako abantu koodi tutegeko koodi etandika ne koodi eri 9 eri plus 971 5565 77985 enamba yange ogikubako no WhatsApp ekola njalayira tuusa obubaka ku bantu bange abali e Uganda maama wange bamuyita Nambi Ramla assalamu alaikum ne taata wange bamuyita Mutesasira Saidi nawe nkwagala nnyo ne baganda bange Arafa Juma Saida Sharifa bonna n'abalala beneerabidde assalamu alaikum kale tweyanziza nnyo tubadde ne Zaidi Mutesasira okuva mu Mukalunet Group Services kale tukwatagane assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh omukama Katonda abakuume tukyali UAE United Arab Emirates Ibrahim Kasage manya gange tubadde ne Idris Daniel Keith ne Tone mubeere bulungi mweraba we sign out